Chinuma. Wankuyigiriza bukodyo Chinuma. Kyo kifumbirwa kikyangaza abange bali kunaba. Gwe mbera gyoli. Kinakitende. Kubasajja bali kuno enfafa ngemubulwayo abasajja babatwala. Kati mama Rudia lisa agende wa Mzafa Ruje wansindi. Mama ndaba obasira. Kamali mali. Hey! Mwogera nnyo. Ki mama. Nawe si buloko. Butya. Sikuje nyogera. Machiteni. Ano mwitota. Chichi. Hey, olaba nfa. Ali yo ntambula. Ino ko taje mulaga. Yoyo kanyikatoro. Netali nnyo. Ali akatono. Yana mukulabira. Ya mama. Obo kati apadde nnyo. Kyo kimanyira kimakulu. Namwagala mange kwagala kufuna mukisegula bakuvange obakubeerako naye nengenda nemulaba nale bwe mutwalira olugoye tasimbangako. Tandikirawo nate yesaawa kyekiseera saagala sawulidde saategedde mwana mulenzi Lupiiya Joseph yataddemu amagya Lupiiya Joseph ekyatandika Segirinya Rigani Ilale mwana mulenzi ne Sesimba Tadewo ye DOP waayo. Firimu etandise bagiyisa Naganga yetandise Lupiiya Joseph ku screen nateera mwana mulenzi osangala omusubwe. Songera Lupiiya Joseph ne Naruyange Farida nabo bazanyi mu firimu etandika. Wetandise ne yatwala Zambwa. Enyindo zimukanuse. Amaaso gamwegalise. Ekyali tandikwa. Sangale so mwana mwana nakawunde. Nakazibwe Edisa. Misinde yesobola. Lwaki oli mujigekyegalitta? Ne Panado wambeerera ki? Olina kuyisa mbwentumbu bwangu. Bintu olina kwanguya byanguye. Ogenda. Njagala ogende osule nusu zino. Teyina omu agenda sigaza mirembe. Katandikiddewo omulogo. Omulimu gwe aliwo okugenda maaso nakuzanyalaza abasituka ye Kasirye John Bosco. Onogenda ddyo okubanga obasazeyo. Ali ne mutabanyi we era ku mulundi guno akolezanga muzeeyi Kakoko. Bakubana bangi. Abantu bandibanga bangi taata okyagamba ebyo letagira twakase kule nusu mmeka. Soko ogire ng'ogenda akalega embina bino okutali. Soko ogende esooka endabe. Ekyali ntandikwa mu bulambalamba era nga Silver tatandika olwo nze nkuweereza. Ono omwami asekula ki? Asekula binusu. Weewuunye kino ekyandisekudde ebinyoowa okusekula eddagala. Ye asekula binusu ebitamugukkako yadde. Lwaki abisekulira mu kino? Bwakwatako mu nnyindo, bwateekamu ebirungo ekyali ntandikwa. Saagala kendo gisubwa nga tuwamu ne Joro Quality Properties nga bulijjo nagamba ekyo nga obasanga bali emabega Vision for Africa. So nga ate kireko jabasa ku Kireka Shopping Center naga bali opposite ne Portobello Supermarket. Wetegereza nnyo ebipande bw'oba otuuseewo n'omanya nti olimba Joro abatuufu. Abatunda poloti akakadde akamu n'ekitundu nga ate kibanyampo nabakikwata baliwo okutunula omuntu wawansi omujja mupangisa. Mutaka twale kagezaako sekula ennusu. Wabula yasindika mutamanyi we Panado. Panado gye yeetegereze ki ekigenda maaso. Taata bizibu ki bye yalina nga ye omuntu. Omanyi baga buli muntu aba n'ebizibu bye. Kye yakola ng'avaayo ne mutamanyi we
simanyi omaze okukwekweya jangu wano kakati ogenda kukola kimu tulina kyewakoze nagambye olina okubeera nga abantu bakuno bonna obasiranya bino bemuwozaamu nasiraana nagamba aliwo ensonga lwaki oba osiraana wabeera wakiri emabega kati taata amu ebinusu panada amugamba byabatandikirako little man kyonga tebalina bakazi abo bolaba abalenzi kiki kugamba ebintu otandika okwewusa olimu amagezi genda osulemu ebikoyini sagala kuleta muzanyo wano kakati okiraba buli banagenda nababayita ewaabwe abazadde bajja bayita ffe tufune sente alina engeri gyakolamu sente naye nga yaganda ogaggawala ate ekyewunyisa ku kyalo kino yasingako obulogo ye mutaka muzeyikakoko abisekudde mu kinu alina akaveera agabira ekinusu nekikufuukira ekinusu bwalaba amaka gatalina bizibu agawa kinusu kya 10 gwengolooza akwagadde kumbe akulanga kubeera nga omusingako manyi sente tezinyonyezeka abantu abasinga bwawulira mbu simanyi sente ayagala kugaggawala alowooza byangu tukyatandika nagamba tuba ne saalongo bivanju nagamba kwatira ababbi akwata ebibbi akomyayo ebibbi olina byogoba tebiyitamu oyagala kugenda bweru byagaana basiranya kifo wokolera oba mulimu gugwaggwawo nagamba mukubiri nawe anoonya omulimu omupya yita ku 0752 kati yamu eddagala lira naganga aliteeka mbina ebinusu naganga kati ebinusu bino byebigenda maaso n'okukola ki okola omulimu gwayagala sebawera n'okuwera bayiwemu naganga embw ezo zitangamu nebisebo bagagawale ffe twavwale ku kyalo bazaale n'abaana nze nagana okuzaala abaana abawera ye balina ensuku ezinyirira daba amayirungi gonna alina empalana ku bannakyalo kati ajja awunyeera yezira kulaba nyumba enyirira yalaba musajja mukulu akuze atandise okutulula akayumba alina akakutte mu mbinabina kyokka abantu ku kyalo bazimba ennyumba ezinyirira ajja atunulatunula omanyi omulogo tabula bweba wetegereza nga omanyi kyebayita facial expression y'omuntu osobola okumanya ani ono omuntu si mulungi kati ajja yetegereza nagambye ekasire John Bosco gwe twakazaako erya Saabayembe kati ageolengera akaana akatudde ku nyumba enyirira koye ni muwala sokolindeko bakulesa abazadde bagenda tebakomawo sokolindeko kambuuze bwenkwako kaswiti mbakoze bubi kumba anoonya mwana ateeka eddogo oli muki nkulaba nkugira kati kankugire nkulaba oli mukambwe muzibu nkutereeza oveemu obukambwe abazadde balimba nabo bayinza kubeera batande bakutte ne bakulekawo bo ne bagenda bugenzi kati abaali wano kumbe maama wuno maama kidomola kati ate taata oba ye kiki taata alabika pipa taata yavaayo mbadde mmanyi nti mwakoze ekivi omwana nemuleka eka wano bambi nga mulesa ali awo bambi talina yadde kwegamba kyakola omwana nemuleka ano yeka kyembadde ndowooza kyembadde munenya kutuzi naye timulinayo kutuzi ninywako kumbe yebuzaabuza abadde alina eddogo lyagala okusuula aliwo omwana maama yavaayo kidomola kyakapipa taata yepipa namba abange kakati bannaye abange gumbangaye temagananga muntu watumugagadde mukyali mmwe olabye kale nze yange simalina birabuli onyiza biteekeramu kuba nateekamu ddagala ag'emiti ategeeza amadirisa ogenda okulengera aliga alina engeri gyatunula nzalo alina kiwoga aliga tayagala muntu aleeta lugezigezi ligwayo nti aliga weesa ate mwe abakadde abavubuka ne mugayinza tomanya naffe kati atandise okolima ganakongeeki mbu naye ayagala bakoleko nga kino kye baakola babavubuka ne bagayinza ogasobola ye nga gamulema abantu abasinga balina ennugu ng'alowooza nti bw'anaakuloga byokoloba byolina bigenda kufuuka bibye kati alina ennugu ku kyalo neeyanziza otuzi otuzi maama nasooka atunywa asaba tuzi naye ng'akigendererwa kye kyadde kyakuleeta ddogo nga amazito gamazeemu ate wadde ogamba ninyo nti ekuluma nnyo awe bali maama munnaye ne bozaayo yanywako katono bino nayodde byakuwuddiisa
nasibula abajambo y'omulogo laba agenda tagenda agenda tagenda tukyatandika aligani yesokolideko gyebonneyosejja bukukyalo kuno aliga alinga pipa olubuto alina kyoto gwe bayita Magezi Ronald amannya ageeka Magezi Ronald mujjukire mufirimu nga akatone endala nyingi nnyo tukyagenda maaso nagamba ayagala okuzanyako nabo yita ku simu eri 0752 38 59 oba 0759 4 0759 oba 0752 38 59 kati mutaka yajjira ddala mpaka eno eddogo terimukkiriza kutuula omutima omubi ogwamujjula aswe ayita mu nsuku z'abanne n'azireka nga zikala wuuyo mulogo nagamba jjajja ow'ekyama agenda okuddaabulula mu mbeera yonna embi nawe ofune ku sente ng'abalala ovuge ku mmotoka ng'abalala weeyagaleko ng'abalala nagamba amala kukolako n'otereera okoma obukomi kusasula ng'omaze kutereera yita ku simu eri 0703 27 oba 0709 05954 0709 05954 oba 0703 27 yejjajja ow'ekyama ky'obugagga bw'atyo yadduka nayingira kabuyonjo oba kyali kitya oba embeera ali emutwala akanagindagi nga omanya embeera y'olubuto ogenda oli asebusa y'eggonda ogenda oli oyitamu ng'ovuga kanyanya mpererwe kati nga tumaze okuvayo tukomewo mwana mulenzi aliga ali eno alina wewe bannange mwana taliiwo naawe kyokka ddali buno obudde obwakacyakati ate obanga bwakacyanga bwamisana agamba nga tuliwo ffeka tekisobola kugwa era omwana waba agenze mwana omuleka n'agenda n'azanya bwakanula amaaso nga omanye abasajja muna embeera egenda neekalubamuuko noyiye engeri gy'ofata omukazi omufunze kati agezaako omufunze ate naamu yaabwe etonyanga mooli bali eno munda ekikulu baneewankulira ebiso ebyekiraalo wandigambye ennyindo ebisomo byabalaalo aba akyali mulaavu esimu gye yava n'agikwata sooka olindeku wangi amaaso ne gamuyukirawo kwe okufuluma n'ave wali omukazi wali obuzibu obwali buzze kambabuulire mwe saagala kummanyiira kati olonze mbabuulire olwomba mufuuse babbi ngenda kubamalira mukomera nze saagala kummanyiira nze zange tebazirya gwe buuza sirajja nakyo gwe yasemba okummanya nekiranze saagala kummanyiira nze nojja kulya zaabalala gasiya buloolo kize kikyokubeera nga temugira amagoba nze mbeerawo nga nkolerera mmwe empala yambala musekuzo oguwedde emirimu kyokka olubuto alina kyoto kati wayita akaseera esimu endala ejja alo kaakati jukira twalaba mutakoli we yali akanda akalondawo ekinusu omukyala naye afuna esimu y'emu omukyala bw'afuna esimu y'emu ogambye ki kiki afudde abadde ki afudde katonda wange nange ati mwana afudde ogambye eki munange waawe maama aba ali munda akuba omulanga eri taata nga alandinga omwana yalonda ekinusu mutakoli kye yaleka nekireeta ebizibu omwana mukuvaawo gye yalaga teyasobola genda maaso nakubanga awona era ekyalo kyonna kyandibanga kyolekedde okubeera ku bunkenke olwamuzeeyikako kafuuse ekizibu kati okudde eri mwana mulenzi yajja maka ga mutaka ono gwe bayita kasozi ebintu byokwegamba bikwata mpola jjajja yayoya okugenda maaso n'okubanga alya ku kinyeebwa n'asalawo atume kasozi okweyazika ku kinu ewa neiba abeeno agezaako okuyita abeeno muliwa baasira bajava ayina essabo liringa kayumba kankoko lyembakage ng'asembera
Oli otya munange? Watu oli otya munange sebo? Ndi bulungi ogamba otya? Otya nno? Otya nno munange? Baleko mu. Jebaleko emirimu namwe mujebale. Tambula n'endaba ekintu kiri. Bane mbadde ntambula n'endaba ekintu kiri. Ontaase. Kati neŋŋamba muli mutuufu kanzi gy'ontaase. Nga jjajja wange ayagala okulya ku kinyeebwa kiri ekyaffe ekyedde ekitali kyakuuma ekisekule. Ekyo. Nga kimulungula oba okimanyi ekiwoomera ku ttooke ekyo n'akati k'akabaala. Naaba nga akirya kimu. Kati jjajja n'ayagala neeyazika ekinu munnange asobole ogenda maaso n'okwesekulira ekinyeebwa akirye nga kyekyo nga bw'akyagala. Gwe nsanga n'ekinu. Ne ŋŋamba kantambula ekyalo kino kyonna ekyampumudde okimalako. Ne gambira nagwe nsanga n'ekinu gwe ngenda okubeera nga ŋŋamba nyambe. Mutabanyi ko yeni wangi ekyo ekinu nga tekisekula binyeebwa. Ekyo ekinu kyolaba ekyo kyekisekula binyeebwa kisekula magumba tikisekula binyoobwa ekyo kyolaba. Ate kisekula ki? Kisekula magumba nkugambe lwakwata ompulidde. Ekyo kyolaba nsekula magumba kono muzeeyi taba musezi. Kisekula magumba era oba tolina magumba tosobola kusekuliramu. Koyeni magumba gaki? Koyeni ga nsolo. Teogera ni g'abantu, teogera ga kirala ga nsolo. Netujjamu obugumba. Twalaba yasekulanga ebinusu tetumamanya buzibu kwe bwava kutandika sekulira nusu mu kinu. Ono bwamunyonyola bagende bakyoze bajjemu obugumba ebisikadde byonna bigenda tambula bulungi. Nsaba kunyamba. Muzeeyi nsaba kunyamba munnange. Lemeddeko. Olemeddeko. Era ku nkyeta. Munnaye nsaba onnyambe munnange. Kino. Muzeeyi. Muzeeyi tewali mutawaana. Nja kukyoza. Ate nnyo. Koyeni. Mububuka koyeni wangi muzeeyi. Kale. Ekinu munnaye oba okisobola kiikyo kitwale nsiina mutawaana kuba olemeddeko mbadde nkunyonyodde. Nga munnange mutaka agenda. Kasozi nga gyafafagane n'ekinu agenda okusika omusekuzo nga teguvaamu. Abasajja abalogo balina amaka ate bali mu nsi. Gano makange ekino kijjawo kitwala gyokitwala oteeka oku kasozi nga wagga ekinu nekiwagamira mu lujja wakati. Ekinu kiganya okuvaawo n'omusekuzo gugandiddemu. Kasozi ndi musajja onankoze eki. Zabaana baffe bano ba Uganda Build Uganda Bobu Kontiko ne kugamba Nalongo Momalabi bamba wali. Mu abaana ab'obuwala abaagala abasajja ababawe kasente ofune omusajja alinamu kasente. Ebintu bikutambula bizinesi zigootaana olina ebisiraani kubira Nalongo Momalabi bamba. Yagalizaako okulwana n'ekinu. Ekinu nekigaano n'agenda owulirawo owola agenda owulirawo owoola. Ekinu kiremeddewo. Ekinu kiremeddewo. Yagezaako okuwaawaanya ekinu nekigaana, kinu nekigaana, ekinu nekiwalira, ekinu kiremeddewo. Yalwana n'ekinu, ekinu nekigaana okuvaawo. Muzeeyi ekinu nga nekiva mu kifuba kikubirawo musumbaali. Wempaka akunama ebiri. Koyeno wempaka akunama ebiri nagambye ekyo kisekula binyoobwa n'olemerako. Kyokka mulengera. Ono muzeeyi ekyalo tekimutegeera naye yakyasinza osiranya buli muntu. Naddeyo musabuli wano liringa kayumba kambwa wano atula. Naffe enseka ayagala nnyo ababonaabona. Ayagala nnyo ababonaabona. Tukyagenda masiri batandikolo nga nze nkwereza. Nagamba ku Muntu TV nate butereevu era oli we tuli. Tuba ne buloba tekiniko bakabaka era bakabejja mu kusomesa emirimu gyonna egy'omutwe n'emirimu egy'emikono. Oyagala kuyiga kubajja, kuzimba, kufumba, kutunga kyalaani. Oyagala kuyiga kolako ku TV oba ku radio nagamba bakubire ku 07524289. 07524289. Kati okudde eno okudde eno mwana nabiweke bwe bali eno
biseera ebyemirembe naye bannange nze gwolaba mpise ku musajja enviri ne zinva ku mutwe nze gwolaba sikirabangako nabyoke waabwe oyo gwe bayite naluyange farida tumulaye mu firimu nkuyanja ono mulala bamuyita nanyonjo teo pista origino nemuzi n'amanyago agago agamanyi kaakati omulogooli bamwewuunya bo baali bamutegedde buli bamusanga omusajja ono aba bamanyi buli ekibakwatako era beebuuza amanya atya tukyagenda maaso netandikwa mulambalamba nagamba tuba ne naalongo mumalabibamba naalongo mumalabibamba ono nabagambye temuddawo okwetulako mukyala mukunja abakunja wemboogerako bamanyi muganda wange mufune akuyamba emizibu byonna ngaoyita ku 0705 54 15 12 07 0 54 oba 07 02 ojja kubeera ng'oyambibwa bulambalamba kati okulengera baayogera ku mwami gwe boogerako ng'ataleka wanjawulo ku gwe bamanyi kakoko kali baga baagala bagende ew'omusawo gwe boogerako ku kyalo mbwawonya abantu abayamba ebizibu bye balina bolaba abo balina ebisiraani ebyakuusiira biri ku bisambi biri ku magulu wonna bajjudde gasiraani era bw'omugwamu oyolagayo olwo oyola kidiba kya bisiraani efirimu egenda maaso kati baagala ebanaabinaabira tukyagenda maaso siribanga byo nagambye Saalongo Bivanju nagamba musajja mukooki yava kooki naseberaani ebulenga okusobola okubanga abakolako so mwekwate muganda wange enamba eri 0752 0933 mutuukiriza kubenga obonaabona na bizibu bakuloga bakusiranya sente zikuyita mu ngalo bakubako bebyo mu nyumba oba babubbi piki oba motoka kidduka kyo wekwate Saalongo Bivanju bugambye ali ku 0752 0933 mwabakyala banoonyeza edya nerigaano omwami yeekyanga bw'aba mukyala yeekyanga kubira Saalongo Bivanju nate era netukulisayo mwena abagenze mu jjolo kuba mufuna protindoze ekintu mukirabye buli wasande tugenda banaakasenteko kobe wenawo mitwalo 10 jangu buli wasande otwegatteko tupaakinga newandege yakukatale wetusinzire entambula zabwere zigenda mu jjolo buli lwasande so nga ate nekireka ku mafuta tupaakingawo entambula za jjolo keerako obukeezi ono obupangisa nagamba lube lwakirago kibi kigwana wala lombe lwakirago kibi kigwana wala ngamba obupangisa kati mutaka yetegereza kalina aluwo yali agazimbye kalina ku kitundu kano kaba kamanyiire okuzimba kalina nga nze nsula mu bangalo okuzimba obuzimbi kalina kimuluma tayagala muntu akulaakulana kumba lw'abaana ab'obuwala banaziwa bagenda omulengera baali bamufunyeko bwino nga tasiranya bitooke bye bigwa bantu ku kyalo kuno tayagala nkulaakulana sebe ebitundu gye biri nga tebyagala nkulaakulana ng'abantu baako kuliko abatayagala nkulaakulana uno atunula ng'akakandula naye nga muyinza mutya okuzimba kalina nga ffe tetusitulanga kalina mwe muzimbe muve eri muzimbe nga ffe abamazeeko ebbanga ku kyalo kuno tetulina kalina mwe muzimbe kalina ekyo tekisoboka wano nti wanje ekyo mulimba temugenda kugimaliriza ekyo mulimba ate mwagizimba sinnamanya singa nagimanya eri musingi teyandisituse wulira abalogo bw'abantu gye bali mu nsi sebo kalina yamuluma n'ajula n'okaaba amaziga wano bana bayogera ebigambo alaamiriza etagenda kusukawo wano tagenda kusukawo mubagitandika tamanya abakugimanya nga eri musingi yali wagikwatamu gosaaga n'abalogo ate agenda akunnumba si musajja mwangu ye muzeeyi kakoko bano bawulidde bulungi nnyo ng'ayogera bannamazzi ne mwana mwala naziwa namazzi omuwulidde nti muwulidde naziwa bannanga omusajja bulijjo mulogo banenze mpulidde omutima nga gunkuba netatutegerera ano n'atulaba ayinza n'okubeera nga alina emisambwa yangu tuyite wano tuyite era ate katuyagala kudda tuyite eno kibadde kikyo ye naziwa nenamazzi bamulaba mutaka bagezaako okwagala mugoberera katono akumba temanyi wali yangwa twangwe ne bangwa bagende n'amala abamanya nti babaddewo bakimanya bumanya nti etabu ebagidde nenkugamba Saalongo Bwadene okuva ekyaggwa omusajja ono